Webale nnyo genda maaso n'okubanga otugoberera amannya agange nze Waswa Emmanuel. Tusinzira ku mukutu gu Waswa Emma YouTube channel saako n'omukutu ogwa Trust Media Uganda. Munnayuganda omulungi wonna w'osinzira, njagala otunulire akatambi ako akali mu kuzannya. Tunulira vidiyo eyo, otunulire abantu ebizibu bye balina n'okubonaabona kwe babonaabona mu nsi eno. Bw'oba olowooza nti oli bubi, abantu bali bubi, era ennaku ebalumira ddala abasinga obungi. Omuvubuka oyo gw'olaba mu katambi ako ntegeddeko nti ye Ibra. Abaana bano mbasisinkanye nga ku Nassa Road gye mbadde ngenze okubaako bye nkwasaganya mu kizimbe, ng'omulenzi oyo omuto gw'olengera azimbye olubuto atambula ne muganda we omulenzi omukulu. Kyemanyi mutulaba mu katambi awo. Laba kuba nti sound ebadde si nnungi, n'ensalawo ebigambo bye baŋŋambye mbikuddiremu nga mbirikodinga osobole okutegeera ennaku gye bayitamu. Omulenzi oyo mukulu amannya ge Nason, bentegeddeko nti bejjinja nga batambuza bigere okuva ekitintale bajje mu kibuga Kampala bagende ebitundu by'enjawulo gye bagenda mu maaso n'okusaba obuyambi oba okusobola okuba nga balaba engeri gye bayinza okujjanjabamu mwana mulenzi ono omuto gwe ntegeddeko erya Ibra. Omwana ono kitaawe taliiyo, yafa, yasigazaako nnyina yekka, wabula omwana alina obulwadde obw'ekibumba. Yalwala ekibumba n'aba nga takyasobola kusengejja bulungi bintu mu mubiri gwe. Olubuto luno lulizimbye, siggamba nti ali lubuto kubanga mwana muto atasukka yadde emyaka 9 okusinzira bw'omutunuulira ne size gy'abaddemu ne bwe mbasinkakanye. Zibadde essaawa nga 8 ez'emisana, mbadde nva Kololo kuŋŋema kunkuba kayiso ka COVID. We mbasinkanidde nga bagenda basaba abantu akasente. Ku lunaku oba olinamu nga koobawa, nga banoonya obukadde bw'ensimbi 3 okusinziira bwe bannyonnyodde, basobole okuba nga omwana oyo Ibra atwalibwa ku ddwaliro anuunibwemu amazzi. Ne mbabuuza nti ekibumbe kye kimuluma, babagambako nti kinaawona. Omulenzi Nason nga ye mukulu wa Ibra n'aŋŋamba nti abasawo babagamba okuwona kutono, omwana tajja kusobola kuba nga awona, wabula omwana oyo okubeerawo n'obulamu bwe alina okubeera nga anuunibwangamu amazzi buli luvannyuma lw'ekiseera oba buli luvannyuma lw'omwaka. Ne mbabuuza nti kati we tutuuse guno omwaka mwali munoonyeemu ku mwana oyo amazzi? N'aŋŋamba tebamunuunangamu, wabula nga basuubira okumunuunamu amazzi okusinziira ku musawo bwe yabagamba obutasukka mwezi gwa Desemba oba ogw'11 balina okuba nga bamunuunyeemu amazzi mu lubuto olwo. Ne mubuuza watya singa Novemba etuuka oba Desemba n'etuuka nga omwana tasobodde kuba nga anuunibwamu amazzi mu lubuto. N'aŋŋamba olubuto luba lugenda kwongera kuzimba, ekivaamu luba lujja kwabika olw'ensonga nti amazzi gali mu kumukuŋŋaaniramu. Omulenzi alabise nga mukovvu, ali stressed, ate nga mulwadde okusinziira ku mbeera gy'abaddemu, ng'enjala emuluma tebalina adde ak'okulya. Baŋŋambye bawangaala ne maama waabwe mu bitundu by'ekitintale, wabula nga naye mukyala munaku nga bw'okiwulira. Batambula ku street nga banoonya ssente. Mbabuuza mulinawo ssente mmeka? Omuvubuka n'aŋŋamba bakakuŋŋaanya emitwalo egiri wakati 4 ku 5 okusinziira bw'annyonnyodde. Ngezaako okufuna interview n'abantu bano naye tubadde mu kizimbe nga baleekaana, ng'ate ne saagala kubaleka olw'omutima olw'embeera gye babaddemu ebadde nkutteko. Ne mbagamba munzikirize njogereko nammwe katono, wabula interview tumaze okuginyumyamu nga ndaba eddoboozi terivaayo bulungi kubanga Nassa nga bw'ogimanyi ekizimbe kya Nassa, ebizimbe bya Nassa Road awo abantu buli mwe bakola bibye bino bireekaana. Babadde bayitamu n'omuzindalo gwe bayita ogwa mukalakaasa nga bagenda basaba obuyambi. Omulenzi ono era akujjanjaba, tuyinza obutasobola kumujjanjaba yenna, wabula tusobola okubako kye tugatta ku bulamu bwe. Niba tumuwaddeyo akasente katini ke tuba tusobodde, tusobola okubaako bwe tumutuusa omulenzi Ibra olw'embeera
gy'alimu ey'okubanga yina azimbye olubuto nga takyalina kyasobola kwekolera. Bangambye gye bugenda mu maaso awo kasata afune bujjanjabi obuto olugenda kwongera okuzimba sinakindi luyinza n'okwabika okusinziira ku bigambo ebyo ebiŋŋambiddwa omulenzi mukulu we amanyikiddwa nga Nason. Weebale nnyo okugenda mu maaso n'okuba ng'otwegattako n'okuba ng'osubscribinga ku mikutu gyaffe ogwa Trust Media Uganda ssaako n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel. Yongera okuba ng'osubscribinga twongere okuyamba abantu baffe mu mpolampola. Atasobola kubako ky'otoola yongera okusabira omwana mulenzi oyo Esaawa. Ate alina ky'osobola otoola osobola okubaako ky'okwasaganya ku nnamba zaffe ezibeera ku screen. Ennamba zaabwe nzibaggyeko abaana abo era nga nja kubanoonya ndabike nti maybe nziramu okubasinkana singa naaba nyinako ensobodde okubakuŋŋaanyizaayoko. Emboozi yaabwe ndigireeta mu bujjuvu bwayo nga mbakyaliddeko ewaka. That is bwe ndiba nfunye omukisa n'enfuna ne ku nsimbi entintini ez'okubatwalira. Ebadde emergency landing mbaguddeko bugwi naye olw'okuba nti nnumirirwa nnyo abantu abatalina muwasirizi, abaana bato nga abalwadde abamanyi mumanyi nti njagala nnyo abaana bato, nfaayo okumakinga sure nti mbaako kye ntuusa eri obulamu bwabwe. Bankutteko nnyo omulenzi mulabe engeri gy'abonaabonamu ayongera okuzimba enkya n'eggulu obuto oluyinza okwabika okusinziira ku kye baŋŋambye singa amazzi ago tegamununibwamu. Nze Waswa Emmanuel twegatteko nga bulijjo ku nnamba y'essimu eyisitawo ku screen ebeerawo eya 0755 105655. Tujja kunoonya famire eyo mu maaso awo singa naba tusobodde okufuna obusobozi okubaako kye tubaweereza n'okubatuusaako. Mwebale nnyo okugenda mu maaso n'okuba nga mutugoberera n'okutukkiririza.